Nanga budget ku lubalaze wasuliro wali nga njagala tumanye nga yawulire batete mu kino n'abale bakola nabo bindi mu mwali tukyera mu budget eno ng'abantu ba bulijjo. Amedi mukweraba mweraba ngeri ki naye ebintu egenda ekyuka ate ensibu egenda ekyuka ebintu bingi nnyo abantu bongera okubimanya kati ate wakati w'okubimanya oba oliawo olumu ne balowooza nti tebalaba butereevu oba okana luli basomanga omuntu abeera ne kalediyo kaawo n'alaba n'awulira bye basoma kakati ku mulundi guno olw'okuba nti ebintu bingi ebitwala ensimbi abantu tebabitunuulira ne balowooza nti tebafunamu naye okweraba muti tweraba ekitukwatako eyo gye njagala nsibire nga buli omu waali taliiwo eyo gye njagala nsibire Honorable Nsibambi wano abadde annyonnyola budget kyeki n'akubuulira budget saako eyo naye sijja giddamu naye waliwo ensonga gye ndowoozezza nti nsaaniddeyo ngitereeze y'ensonga ya budget okuva ku buse trillioni 5.8 okutuuka ku trillioni 7.2. Honorable Nsibambi ono nsaba omumpeereza sekendi emu asooka abuulire abatubuuliriza ekigambo kologenda kitegeeza ki? Kologenda iso simanyi kologenda okyogedde kimale bamanyi lwaki ayagala nedda sinabakyogerako kati ye asooka akinyonyole bamanyi kale maybe kologenda budget esoba government oba ne parliament esobola okubeera mu process etambuza budget nga bwe yakunnyonnyodde netuuka ekiseera ne bagigamba nti babaaye esente ze tubadde tusuubira okufuna obutabalika 5.8 munnange yabadde atusuubiza otuwa obutabalika 8 tagenda butuwa agambye afunyemu obuzibuzibu ajja butuwa mu financial yejja nga muli mu process ne budget tenayita eteeka likkiriza minister wa finance okuleeta kye bayita kologenda naga bannaye twabadde tubazze obutabalika 5.8 naye omuntu abadde agenda otuwa 8 yeekubye tagenda butuwa n'olwekyo tugisale efuuke ya butabalika 5 tugisale abadde agenda tuwa 8 naye yeesaze tagenda butuwa kakati tusigaza obutabalika 5 trillioni 5 8 tuzijjeemu eyo sinali yemu sinali eyokubiri mu process egoba esaba budget abantu ne balwawo okukonfaminga kubanga budget yaffe netambulira ku masiga ku bintu bya mirundi 3 etambulira ku ssente zesolooza mu musolo etambulira ku ssente zetwewola ate netambulira ne ku ssente zebatuwa grant kati senga process eba tennaggwa nga wekyali ku mulundi guno nga process tennaggwa emaliriza amabanja okwewola kwe twagala okwewola ne grant ze twagala okwewola ne zijja wakati awo nga temunnaba kumaliriza bwe bazireeta olw'okuba mu budget eno gye mwali mwatandika Honorable Nsibambi gy'abadde annyonnyola simanyi kolosacula simanyi ministry of police statement mu committee mbiki nga tezaalimu naye ne zijja oluvannyuma era etteeka liwa minister wa finance obuyinza okomawo mu parliament ne kologenda eyongeza budget gye yasooka okusaba kakati ku mulundi guno twafuna ensimbi eza grant eziri mu budget muno n'abalala be baali baagala okwewola gavumenti be yali eperereza okutuwola ssente okola infrastructure development ezimu zino medi by the way zomenye kulidde omenya wano bagenda kuzimba ekisaawe ekyerugogo essente bweziti bagenda kuzimba ekyohoima essente bweziti bagenda okuzimba ekyegindi ezimu ziri mu ebyo ebisaawe abantu bajja ne bagamba ffe tusazeewo tugenda kubazimbira ebisaawe byonna bye mwagala naye essente zino tugenda zifunanga bwe tuti kubanga ebisaawe ebyo medi okubikozesa biba bya ssente kakati ssente ezo bazireeta nga naye process ya budget yatandika dda ekyo nkwadde kyakulabirako ekyebisaawe naye n'endala kati bwe bayatandika dda temusobola kugamba nti tuzigobye tetuzaagala oli ayagala kuzimbira bisaawe ayagala kuzimba luguudo mulimu n'oluguudo naye nga musasula mu mpola
nga musoloozezza ku luguudo nga musoloozezza mu bisaawe kati ensimbi ezo zijjira mu kiti kye bayita ekya korigenda kati biliyoni zino 14 ezeeyongera ku 5.8 zajja mu kiti ekyo zajja ddi jajja ddi si njagala nyinyonyole ne bwe ziba zizze leero yali mu budget committee gwate gy'obeera era ekyo kyabadde aliko kiriko bukulu media obuzibu bwe tulina ng'ate buzibu bunene nnyo nnyo ze mukama wange ono bwajja saagala nnyo asooka n'atoola salaamu nawa impression tibyayogera biri halaali naye kibi nnyo bwe tuba tutambudde mutambule nababulira luli ne kakembo ne baani nenjogeraye mbadde nsaba omukama wange muganda wange muyise mukama wange afenda tuli bemupi twenkana ebintu ebimu birekere bali beetika emisalaba gyabwe kubanga kati nze ndi ku budget committee twatuula paaka ssaawa 4 za kiro nga korigenda gyayogerako teriiwo ne bagireeta enkya ssaawa 4 mu plenary ne babagamba mufulume mu ssaawa 2 mugende mu kitunuli nga mweyogeddemu obuse 17 sina biliyoni ebyo byonna byonna mbimanyi saagala kubyogera ng'omusajja omukulu njagala okumaliriza amalirize n'ekibuuzo yabuuziza bino ebyakorigenda mu sente zaze tamanyi ezaavu kamalirize n'ekibuuzo kimu atyayagala okwogera etrilioni 14 atuula ku budget zaavaawa kubanga okola budget okola budget ng'olina olaga ngenda kuzijja wano nzongere bwana medi basically mwe tulina obuzibu era nga omulamwa omunene bw'otusangidde Honorable Bob Mpindi nti abantu ffe nga bannayuganda obukadde 43 kkiriza obaganda tetweraba munoganda ebintu byakyukakyuka Mpindi Bob Medi mbadde nkyakunyonyola nti budget erimu ebintu bingi nnyo okusookera ddala ebitaalabirwawo ng'essente tezinnabeera committed mu kusooka ng'ekimu ku byo by'obadde onnyonnyola obadde osomaawo ebisaawe ebisaawe ebyo birina ensimbi nnyingi nnyo ezigenda okuteekwamu ng'okudevelopinga ekisaawe ky'erugogo okuzimba ekisaawe ekinene awo nawo ngenda kutuukawo ekisaawe ky'enambolo okuteekawo ekisaawe ekinene ekibikke kati esente ezo waliwo abantu abaagala okututeerawo ebintu ebyo nga bwe bakola mu nsi ez'enjawulo nga bawala bwe bakola ekisaawe ky'e Rwanda bajja ne bazimba kati mwe mu kupangisa ebisaawe ebyo abantu ne bafunamu ki ne baddamu ne bafunamu ssente ezo kati ezimu ku ssente ezo ze ziyingira ne zikola essente zino ez'enkizo kubanga teziba zammwe oli azireeta n'aziwummuzaamu kati mmwe ne muzisasula nga musolooza nga olaba bwe bakola oluguudo lw'express medi oluguudo lw'express eyo oli yajja n'aluzimba n'alututeera awo n'agamba nti nduzimbye naye njagala munsasula essente bwe ziti era kyova olaba balusolooza era kyekimu ku kigenda okubeera ku luguudo lwa Jinja Express Highway kakati bwe bakola ebisaawe abantu bannayuganda abawoomerwa ebyemizannyo abanyumirwa ebyemizannyo nganze bafunamu n'olwekyo ekibuuzo medi ky'obuuza nti nga ffe abantu baffe abantu ba bulijjo mu bajeti muno tufunamu ki ebisaawe abantu baffe abakozesa abali mu byemizannyo bafunamu nnyo bwe bajja mu mizannyo egyo ensonga ey'okubiri medi bantu baffe bafunamu batya kugambye nti ebisaawe bazimba ebisaawe ebyo abawagizi b'emizannyo bonna bafunamu omwana abadde azanyira omusaawe ku kataka obumanyi obutaka bw'ebisaawe byaffe bye tulina mu Uganda n'atandika akakeeka aba afunyemu bwenzira medi era mbadde mpulira wano onebosibambingaga nti mu mpigi munna tebafunyemu yadde kiki ekyo nakyo si kituufu kubanga medi omanyi bulungi nnyo nti gavumenti saawa zino ekola oluguudo lwa Mpigi Express Highway lukwatirawo ku Mpigi
nga luyita eri waggulu lwaki babiyita mpigi tewalina sebo wandiike no sikuwandika nti ng'obuzaabuza wandiika ojja kunkyejagala omugamba express highway gyayogera tena na exit wadde town ekwatagana mu mpigi eyita mbuyisi kutwala abantu waggulu esubira Masaka egenda Masaka ogimanyi nze ndi ku physical structure bwetuuka wali etambula butambuzi kyendowooza okusaba mukama wange as long as ayogera nti nsibambi awo nja kuddamu ayogera ebi ne bwaga nti nsibambi agambye mu mpigi temuli kirimu leero honorable Nsibambi leka tutambule oluguudo olwo Medi baluyita Mpigi Express Highway bwaba baluyita Mpigi Express Highway honorable Nsibambi wagamba nti si lwa mpigi terulina mu budget eno balusasula mu budget esatu emabega mungamba mu budget eno mba mwewuunya oluguudo buli we batambuza mu budget esatu terulimu mu budget eno njagala nsabye honorable Nsibambi atunuulire mu budget ajja kulaba completion of Mpigi Express Highway ebyo tebasobola kwogera kitali muli naye ebyo byonna byonna saagala ngire ekirala kyenneewuunyiza ensimbi zino eza classified expenditure waliwo ensonga lwaki tebayagala kuzaanika kubanga Medi gavumenti weba eyagala okugula ennyonyi ennwanyi ne baleeta ennyonyi ennwanyi eyo nga mugidisikasinga mu komiti nga kamera bwe muzira tugenda kugula ennyonyi ennwanyi ya Russia egenda kukola bweti egenda kuba n'amaanyi gano ne gano ne gano omulaba asobola okutegeera bwe bagamba nti ebyokulwanyisa bino ne bino ne bino ne bino omulaba asobola okutegeera abaatandika pulogulaamu eno eya budgeting be bajja n'ekigambo ekigamba nti tebaagala gundi budget eyo bagiteeke wansi wa classified expenditure naye nga budget ya classified expenditure Medi eri mu byakwerinda omuntu wayimirira ku pulogulaamu yonna n'agamba nti ezo sente ziri eyo tetuzimanyi zandiguza eddagala zandiguza zandikoza amasomero kiba kubanga ebyokwerinda Medi bye biyimirizaawo amalwaliro ebyokwerinda bye biyimirizaawo amasomero honorable Nsibambi ono musajja musuubuzi w'amaanyi nnyo wali gyali ya site bwe tuba tugenda e Masaka omuntu yenna kumpi ayagala okukyamawo naye tukyamawo lwakuba ebyokwerinda birungi bwe bitaba birungi tuyitawo buyisi kakati ekyokwerinda ebyokwerinda bibakwatako Medi ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebyobulimi ebyo bitukwata Uganda kwetambulira kati Medi budget ya leero yagambye ete ko budget ya leero yagambye ete yalinyisiza ensimbi ez'ebyobulimi yalinyisiza ensimbi ez'ebyobulamu tuyinza okuba tetunnatuuka we twagala naye we twabadde ne we tuli wano olwaleero waliwo enkyukakyuka eyakoze eki eyabaddewo si yeeyo gye twagala naye honorable Nsibambi yabadde annyonnyola naga nti olumu tuyinza okwagala ekintu naye resource envelope eriwo ne weesanga nga bakikendedde naye nze ebintu bino byonna byonna olumu ngenda nempulira nga tumaliriza budget Medi nga tuli wano twogera ebigambo naye nga tetwabaddeyo kubirwanirira Medi nali wano luli nenkugamba nti abantu abaliko obulemu gavumenti eno ebawa biliyoni 16 buli mwaka mu nsimbi ze bayita eza special grant balema abakozeemu gurupu abataano ne bafuna omukisa ogufuna miliyoni 5 ne babaako kye beekolera budget eno esente ezo zaali zivuddemu nga beekwasa ate mufuna sente mu PDM ate mufuna sente mufuna wa nalwana Medi ne bannange okukakana nga sente ezo tuzizizaamu era zayite ziriimu Nsibambi byona akimanyi nga nkirwanira ku fulo nga nkirwanira mu komiti paka we zaakomawo kakati singa nasirika neninda budget nemala okuggwa neŋŋamba kale tebalina kye batuwadde abalema tebabawadde ng'ate ndi mu palamenti ate nga abalema bansindika basikiikirira mu palamenti ne sizibagirayo nze mbeera omukyamu obuvunaanyizibwa obwa budget Medi buli kuffe babaka ba palamenti ffe tuweebwa obuvunaanyizibwa obutematema budget honorable Nsibambi akyogedde bulungi nnyo ministry esaba
esaba budget call circular ye stage esookerwako ddala local government ministry department agency buli mu ne aleeta kyeyagala okukola ne bijjira mu kye bayita ne bijjira mu ministerial policy statement ne bimala ne bijjira kwegamba ne bijja paka ku level we tutuuka eyokukola budget kakati bwe bimala okutuuka ku level y'okukola budget tugenda twesika mpulidde wano bulungi nga nnyonnyola nti ekirwanyisa abantu okugenda kutuula ku budget committee si savu oba gwobadde ogaa ti savu bali 10 buli muntu kusikira kubanga wali wekasemba komiti zaffe zonna zitemaatema naye tusobola okutematemera mu komiti yaffe si wali kati ngeze sente zenkugamba ez'abalema ziva mu jenda naye zisobola okuva mu jenda ne zituuka mu budget bano bansimambi ne bazigoba no tetuzinaako makulu kati webawaayo omuntu waffe era naffe tulinayo atuulayo ne tulwanira awo ne tulaba nga zisigalamu eyo process ekola budget kakati mulimu sente media omuntu waffe afunamu atya mulimu sente zino eza parish development model buli muluko million 10 buli muluko oguli mu Uganda ezizikka wansi ku bantu mulimu sente ez'emyuga buli gurupu miliyoni 3 ezo zikka wansi mu bantu mulimu sente ez'okutumbula ebyobulimi ezo zikka wansi mu bantu mulimu sente ez'ebyemizannyo zobadde oyogera ezikola ebisaawe ezikola biki ezo zikka wansi ku bantu mulimu sente z'abakyala ezo zikka wansi ku bantu naye mulimu n'ebirala bye tulowooza kati abadde ona bayogedde ku kompyuta mulimu kompyuta ezigenda mu masomero ge balonzeemu ezo zikka wansi mu bantu n'olwekyo si kituufu kulowoozesa abantu nti mu butuufu bajeti eno abantu baffe tebalina kye bafunamu bayinza okuba tebannafuna ku kyetwagala mukyalimu okusoomooza kungi nnyo wakyaliwo ebintu bingi nnyo naffe ffennyini kati nze nali nnwanirira luutu eno okulaba nga tuzaawo orthopedic workshops ezo zakolanga obugaali ezakolanga gundi naye nalemererwa ne bamna nti naye financial yejja kwe tutandikira yegenda okubeera priority number 1 kati bibeera omwo naye nga mmwe mulina obikola naye kati ababaka bwe bagaana okuteeka mu gye balina okuteeka mu agriculture oba mu health oba muki ne babiteeka awalala ate ne bamala ne bagamba nti abantu tebafunyeemu butereevu ffe tubaaba okunenya tweyenze buli mpindi bumaali honorable Nsibambi ebinamu byogera naye ekiri mu ggwanga oba mu bitongole ebivunanyizibwa ku nsonga ya budget kigambibwa nti ababaka mukwata budget Gobi yagambye nti bweyadde mu lusirika yagambye nti era muzani Gobi yagamba nti abaka baludde nga batataganya budget ng'olumu batuuka n'okukyusa emirimu egirina okukolebwa ne bagiteeka mu constituency zaabwe agamba Gobi agamba Gobi nti kyokka ababaka batula mu kisenge ekimu ne bakyusa ebintu bino Gobi era agamba nti ye kyalo ekisinga obukulu ulira kwe kuzimba amalwaliro kyembali mugamba bumaali era n'agamba Gobi n'ebyamasomero naye kimwewunyisa bwe bayisa ebintu budget ababaka nti mutula mu kasenga akamu nikyusakyusa ebintu bwe Nsibambi nsoose kibuuza kwa budget committee lwaki mukyusakyusa ebintu bino abatuuliza ayogere yagawa ssente Gobi muganda wange Mpindi tubadde naye ku bukiiko obw'enjawulo ate namanya kuva dda nga ali ne mu KCC nga kansala kakati musaba aleme kwetikka misalaba yeka emirizawo nawuliriza lukwago yoka ali very principle yaga nti alukwago ate era ne muntu ye ng'omukozi yageraga nti Nsibambi wa businessman naye ate businessman embeera agikola ki agimanyi bw'ojja mu palamenti awo muganda wange speaker n'abatuwuliriza ng'omusajja omukulu kyenyinza okwogera ekigambo kimu ti palamenti eyo si nyangu bwe nagenda ne Sheikh Kakoza ne Sheikh Abdulbedi emisiri nga tukyali mu Greenland tukyanoonya ssente ne bandaga ekintu naga nti ekyo kimanyi kati nali arufu sizitegeera bulungi nendaba ebintu bya Luwarabu bonna ne baseka ne baga nti kigamba kyeno Cairo
bw'oba olowooza oli mugezi waliwo akusinga eno Cairo buli atambulanga ku street nga mmanyi bw'oga nti oli mubbi waliwo omubbi akusinga bw'ogamba nti omanyi wasoma nnyo wali baprofesa abasinga obungi hazari ali bonna bavawa bw'oga nti oli makanika waliwo akola ki kati bw'oyingira mu paalimenti awo mukulu Mpindi kyabuuza nti mwe mulina okutereeza mwe mulina okukola ki w'omanyira nti gwe abadde omusomesa emyaka 25 ne Makerere oli kadeyideyi oli ki kadeyideyi gw'olowooza nti ono yakoma mu P7 yakoma mu ki ate nga ye profesa mugezi kakati Ramadani Gobi oyinza okuba tomumanyi nze muyita na Rama mulimu abantu bansonyiwe ngenda kwogerako wano bana bwe babeerangawo mu media otambulanga butambuzi Ramadani Gobi ng'ogyeko okuba nti consultant yo amagezi waliwo abantu Katonda byatonda ng'amagezi gali ki waggulu gatokota omulaba muyita mukungu simanyi linnya lyakubiri musoga naye police analyst ne mu economics ali ku luguudo tewali amufaako omulaba muyita jamwa nze nagendako mu meeting jamwa n'ayingira ng'ayambadde ebiwolewole bye nenga nti onaze kugaba kyayi naye agenda okwogera eddakiika 3 nenfuma nenga nti nze nasoma twali ne ba Kenneth Lubega jamu oyo gwolaba oyo atunulira ekintu bwatyo oba bajeti oba yerwanda n'aginyiga bwatyo yali mukomera tebamwebuuza omulaba muyita Mpuuma yali wa NSSF waliwo famire ez'owulira bagati eno famire ez'abakakyama abaabu mayanja baani kakati famire ezo ez'ababaro kati ng'amagezi go gali ki ono omuwala Stella Nyanzi omulabirawo nti awemula otula ne Stella n'atunula ekintu kyo bwati n'olaga nti nze nasoma ng'ate sirooya naye nga kyalo pepa n'omugaa nsomeramu kakati bassebo ne bannyabo Rama bw'agamba Ramadan minisita wa finance n'ayogera n'agamba parliament eremye okukola kino ekola kino mukyusakyusa ebintu kakati ffe nga naffe tuli wali ku komiti by'otasobola kwogera waliwo obuzibu bunene nnyo era priority areas ez'eggwanga kwe litambulira ffe bye tuyisa mu bajeti kati mukama wange agenza kati ebyo parliament tubikola nali njagala obugundi neŋŋendayo obugaali nenjogerayo obugaali sente zikola obugaali nezibugula zivaawa tunuulira wabubi bantu bijibusa ku ground genda oteeke sente mu fish farming permanent secretary wa agriculture yasaba bakole sibine bya ebidiba ne fish caging obugaggo buli e Brazil obanga asimye oil ne tulina ennyanja Lake Victoria twetolodde bweti government cannot fund fish caging nge ebyennyanja byokka byokusobola okuexportinga ekibuuzo ekyekibatataganya budget bubbi and that is it no bubbi abadeko obujulizi bubbi nze nkubulidde minister wuno naye nze nkubulidde bubbi nze nne byemizanyo muwala wange is a 2-time Olympian y'omu ku baddugavu bali kufina equivalent ya FIFA mu nsi yonna muwuzi naye batuukanga mu swimming nga nze ngula ne costume zagenda mu Olympics zezo bilioni 22 wabula gwe tolina wadde manyi oyagala okuzimba ekisaawe Hoima bakikubiremu omupiira abantu 11 nebali 11 wiiki 2 AFCON egalewo nga kya billion wabula nga sente gye zivudde zimuga kusasula ebbanja lino lyagamba abalimi temuna kye mbawadde abantu bafiira musanya nze mukwano gwange yafiiriddwa mukyala we mu kuzaala mu byokuzannya ebuwama tewali sikaani ya milioni 13 wabula gweyagala abantu 11 bw'abantu basanyuka amataala gaaka gwe manya nti gwe tulina busobozi bukola AFCON egende e Rwanda muteeke sente mu bulimi musobole okuzimba amasomero muzimbe amalwaliro bw'obyogerako ono byagambye tewali n'omwakuwuliriza ebyo byonna byogerako budget ekolebwa abantu nga 10 oba 5 ebyo nze kakati nsibambi bayinza oga nti bampise ku poliisi neseri ku budget committee bagenda kusukanamu kubanga basically tulina obuzibu era nze Ramadan Gobi byayogera nga permanent secretary bituufu abadde professor consultant ayinza okujja n'akuba gavumenti omupiira ng'ate gavumenti yebireeta Kasaija Matayi agambye eki president w'eggwanga
mu bukyamu bwe yayogedde ki kakati basically bannange basebo ne banyabo mukulu Bumali Kyovula mpulidde ng'omutima gwagala kwabika kubanga mumanyi towetika misalaba gyabo baleke bavunde ensi ejja kubalaba mu bubi bwabwe people dying nze I lost my sisters sina sister wange nogo bonna bafiira mu mbeera ezo kakati nojja ku health committee nensaba mukama wange empuuga nti nzijako nga nkaba bukabe because I now saw why my sisters died nenga abantu bali mu trip on aven pa New York very bad ati nga mwe mutudde wali why eggwanga liraga wa no eggwanga lina kukyusa bufuzi kubanga bintu nabiraba ko president bagaye tabiraba musoso bano mukyusa Ramadan Gobi oyo mwana muto oyo Ramadan muto wa najja kufiira mu bine bintu because he is straightforward. He is fighting establishment enzibu ekatero ngeyaba mafia bogulira beskoba abe Colombia. So there is a big problem. You can die so okufa ani ayinza okuwa n'okwogera owanika omukono na byagandi mubiwakanyize wali abagenda okwogera bonna bamanyiddwa asinga okwogera bolaba ayogera ennyo nayogerera n'aba lwaki tayogera ku bijimusa ayogera ku bino nakuba omupiira noga kiwedde mu ssaawa 2 mukama wange agambye korigenda ku ssaawa 4 ne bagamba mugende mu gidiscussing obuwumbi 17 bwana Medi njaga tufuna tukaleeta eyayibye yenche yokusala ebiso bwe tukikolera mu ssaawa 2 eroja kati embuzi zive gomba zive ng'obudde bukola ki zive mu kisenyi naye obuse 17 baba wadde ssaawa 2 nze nga nzireyo ntya mu parliament I didn't go kubanga you look like a fool oli ku committee kati boto signing abala basayininga atabaddeko atazze nako mu kwogera mugenze munyonyo yasooka ko omukono nokaba banne kino kike tuliko wano bitaswa kwogera nga kisajja kikulu nze mbadde nsaba abasebo ne banyabo tewali kyemeza kutereeza mu gavumenti ye mulina okutuula mutegeere abantu balonda mwe nga beesiga mmwe bwana Medi nkugambye okole ki okutayagamba nti gwe tojja katwaleyo nsibambi ali kakiiko kati ate mutabulatabula ebintu akakiiko kaliko abantu abasukka mwana abopposition abanayogera nti Mwanga Kivumbi oba Semuju oba Bumali mujja kuba 6 speaker agenda ogamba nti gwe yogera tojja kukwata kazindaalo nga si yakulonze so kakati bino bina biri erimwe bantu okutereeza embeera ne muleeta abantu abanasobola okuboogerera otherwise munalekera abantu babiri ogenda kuleeta musawo muganda asibe bali emimwa gwo osobola okwogera ogenda kuleeta busaale ekintu kirina kuleeta bantu abaana abakiikirira mu bulopale okuviira ddala wansi paaka waggulu omukulu ayogedde programs za gavumenti tetugaa nti ziriiwo ekyo kyo kiba kikyamu olwo programs ezitambula eza gavumenti ne priority areas n'okuteekebwamu amaanyi omusimbi ogwo gwonna teziteekebwamu maanyi kiringa bwono olwala omusujja olina kuwa panadu 2 n'aweweezaako omutwe ng'ate omusujja gwo gusigaddewo weetaaga mpiso so really that is the point. Ali mu ffumbiro Gobi kyate kino kimwekola kyo kiyitirivu mukwatamu eno bikyusa omubane kuli obaba okusoma ekisala ntoguddamu naye essuubi abantu bali balina mu mmwe balonda naye mutuuke mwekolere Gobi byagamba byoti musajja mukulu naye musamu ekitiibwa taata mukwano gwange nnyo eggwanga lyagala tuvaamu tutya wano bwe tuli omukulu gwo bisaga tuva tutya wano bwe tuli Bumali sandiyagadde kumulaba mukamwa kubanga nsinga mu bintu bingi nnyo naye twabadde tutandika wano nga twogera ku kyetuyita budget cycle etandikirawa ekomawa nga tolina bakugamba honorable owekitiibwa Gobi nga tannayogera nti gavumenti ekyusa bino ekyusa biri banyanga abaka ba parliament bakyusa bino mutula mukasenge mbikyusa mukasenge ne bakyusa bino ne bakyusa biri njagala tusooke tuddeyo ku ministerial policy statement ayogedde ku masomero ne ku malwaliro ye Gobi byatunuulira ministerial policy statement
eyasookera ddala nga budget tennatandika nakubeera discuss na parliament eya health yaleeta biki era parliament yajjako biki ku by'amasomero mu kuzimba amasomero ku muzimba amasomero ministerial policy statement ya education sector ya Ministry of Education yaleeta biki era parliament yajjako kiki bwe tuba medite tutunuulidde bintu ebyo abantu bajja kutegeera kutufuna bubi kubanga budget etandikira Honorable Swambiano yasengese bulungi nnyo nti ministry zituula ne zireeta ebyo bye zirowooza nti bye zaagala okukola eri abantu ebinayamba abantu kati njagala Honorable Gobi atubuulire nti ministry ya health yaleeta nti egenda kuzimba amalwaliro gano parliament ababaka ba parliament ne bagajjako yagamba nti egenda kuzimba amasomero gano ababaka ba parliament ne bagajjako njagala ekyo debate eno okutambula obulungi medi amalwaliro amasomero enguudo teriyo mbaka wa parliament ayinza kulwanyisa kuzimba ddwaliro teriyo mbaka wa parliament ayinza kulwanyisa kuzimba somero taliyo ekyo Honorable Swambiano ajja kunjulira era ekibatwala mu komiti gye yagambye kulobinga alabe nti naye ajjako senga agambye ow'ekitiibwa Gobi nti olumu munnange tuba twagala okukola eddwali okukola oluguudo egindi omubaka w'empigi Nsibambi n'alujjwa oluguudo lubadde lugenda okukolebwa ekalangala n'alobinga olw'okuba atuula ku bajeti ne ludda empigi ekyo nandibadde muwulira naye wagamba nti ababaka ba parliament bajjawo amalwaliro ne bajjako amasomero ne bateekawo ki diiru ababaka ze bakola okulinyisa budget kyabadde ayogerako naye Gobi diiru zikolebwa ne mulinyisa budget eggwanga lifenya ababulijjawo zi gavumenti etandika okukiwulira ebyo saagala medi biwakanya ebya diiru biyinza okuba mu ebiri ebya diiru kuba situlanze ku budget ate sigamba nti situlako kuba sinasaagala kubanga sisobola kutuulako ne luutu eno nali ngenda kutuulako naye sijagala era nina ensonga zange lwaki saagala kutuula ku budget naye ababaka basobola ng'ebyo byenawulidde nti omuntu n'agamba nti munnange kakati wano mutusikire kino nga era Honorable Swambiano wagambye osobola okugenda n'olobinga kyoyagala nekyolobinga bwe baba tebakikuwadde kati nakuwadde ekyokulabirako ekyessente z'abantu abaliko obulemu ze balina okufuna sali teziriimu kati okuzikomesaawo ne bazimpa balina we bajja kati ekyo omuntu osobola okulobinga nojja wano nozza wali naye nga kyokola okola kiri mu mateeka ate ng'era kirungi naye kati ekyeddwaliro ebigambo bya Gobi ekyeddwaliro n'amalagala nabiki teriiyo mubaka wa parliament ayinza kugamba nti mujje esente zino ez'eddagala tuzigjeewo mugende muzitambulemu ebweru ekyo tekiriiyo n'olwekyo okuleka nga ow'ekitiibwa Gobi atulaze tetwalina okuzimba eddwaliro nakapiripiriiti ne balijjamu esente ezo ne bazongeza enyenguudo ekirala ekya Gobi okukyusakyusa ebibeera mu budget yakinako omukakafu Gobi byenfuna ne Kasaija okukyusa parliament mwenga ababaka mukyusakyusa ebintu gwe mulimu gwa parliament naye okubikyusisa mu mbeera embi kyekikyamu kubanga omulimu gwa parliament kwe ministry government okuleeta byerowooza ne mugamba nti zino sente zemutadde mu kugula ekintu kino tulaba tekyetaagisa kino kyekisinga okuba n'ekizibu kati parliament plana parliament ye plana zinandirowoozeza anawe gyebutunda anti nandirowooza ndi kakiiko nandirowooza minisita omukulu gavumenti bwereeta ebyensimbi abyogedde bwereeta planning kubanga yeebe ekoze research mu ggwanga lyonna mu wiiki zino ezituweebwa mu constitution okutereeza obuvunaanyizibwa obutuweebwa kwe kutanya fe abalima mu kyalo twabeeranga n'abantu be twayitanga bapakasi ab'amaanyi gye baavanga ne bakola amavuunike nga liringa lya tractor ne batema kakati maama bwe yajjanga n'abagamba mwe ne mukuba abavubuka kakati ye nedda mmaliza katono nnyo kakati mwe ne mutaanya kati okutaanya okwo n'okupulaninga obuvunaanyizibwa bwa parliament medi kwe kutematema ebudgeti
kwe kukiriziganya ne bakyusa ebintu ebyo kati kanku ekyokulabirako anti kakati oli wagamba nti mukyusa nti mukyusa gavumenti byeyagala okukola mukyusa kiddemu nga wekyogedde anti medi kyenkugambye nti obuvunanyizibwa bwa palamenti kutematema budget ministry emirundi mingi nnyo erina ebintu bingi nnyo olumu byereeta nerekayo mbadde kugamba ministry ezo zirina ebintu bingi nnyo byezireeta olumu nga tebikwata ku bantu ffe tuli babaka b'abantu mmedi kati wakati mu kubeera ababaka b'abantu waliwo ebintu olumu ministry byesobola okuleeta nga ebintu ebyo tebikwata ku bantu kati juzi bagula ekyuma emulaga ekiyamba ku bantu ba kansa ne process yatandikira mu parliament ngeri tebakireese nga kikulu baga nedda tukoye okulaba kino twagala ekintu kino kibeerewo kati gavumenti ebyo esobola bikola era abantu baleeta bulijjawo kati nga zino sente zino eza biliyoni gye bagaba mu buli district buli district ya Uganda efune biliyoni ya sente emiliyoni 10 zibiyambe mu kulimwa enguudo zino ezirimwa ez'ettaka kyava mu parliament ega tukoye okuba n'enguudo ez'erinnya enguudo zino eziyitibwamu mu byalo eyo tezirimwako ddala local government zigala tezirina sente nega nedda okutandika ne financial gye tugenda okutandika twagala buli district efune biliyoni na miliyoni 10 ziziyamba okulimaalima amaguudo gaabwe ebyago bibino bifunye kankujimusiryaddoyaga akulira eggwanika lya gavumenti atenda ababaka omuwandiisi w'enkalakkalira minisitule y'ebyensimbi era akulira eggwanika lya gavumenti Ramadan Gobi aga nti ababaka baludde nga bataataganya budget ng'olumu batuuka n'okukyusa emirimu egirina okukolebwa ne bagiteeka mu constituency zaabwe eyeggoobi ekizibu kino kirudde nga kitambula mwekyo medi n'okomaawo mwekyo kyoyogedde nsobola okukkaanya naddamu n'agamba wano nti kyokka ababaka bano bwe batuula mu kisenge ekimu ne babikyusakyusa byonna omubaka agamba nze wedda njagala bino so nga esi twali tuteeka ku malwaliro n'amasomero era nga ababaka basinga bagala kutwala nnyo amasomero agamba mukyusakyusa mwembi muli baka ba palamenti kiri kyosoose yabawako obujulizi ekyo kiri kyosoose nsobola okukkiriziganya nakyo era ne honorable Nsibambi yakiweeredde wano okujulirwa eri ababaka ate nga bakikola kukolera constituency zaabwe naye olumu nekikosa abalala nti bagenda okukola oluguudo ekawempe kati nze olwokuba ow'ekawempe siri ku budget committee siri mu physical planning committee nenzirira oluguudo ne baddira oluguudo olwandibadde lugenda ekawempe ne balitwala empiki olwokuba Nsibambi yali ku budget ye n'alusika n'aluzza empiki ekawempe ne batafuna ne baddira essomero era budget eri ewedde debate yali nenye nnyo ku fulaawo nga bagamba bagenda okukola amasomero naye nga amasomero ge bagenda okukola gayoba amasomero oba 26 nga gonna amasomero gavumenti gegenda okuzimba mu financial yeno nga gonna gagenze kuba member abatuula ku budget committee mu ange eyo eya planning nsobola okukkaanya naye era ne tukivumirira ndi omu ku abo abaasituka ne mbagamba nti gavumenti weba ekoze plan ntugenda okuzimba essomero n'egindi eba erina obudde bwetutta okunoonyereza lwaki tuzimba egindi netutazimba egindi ekyo netukivumirira era nekidda mu gundi waba ayogerera mu ange eyo nzikiriza naye kyembadde sikiriziganya nakye kwe kugamba nti fate sente tuba tuzitadde ku malwaliro ate soma Kasajja yagambye agamba poliisi egende maaso n'okubuulirizibwa obubbi obulimu kiri omu ne President Museveni wamuwulidde yagambye nti waliwo bamemba ba parliament n'aba minister ya finance abali mu kubbira mu budget Nsibambi waliyo deal mwe ng'abakazi mukolo ebyo mmedi nga tutagenda wansi Nsibambi wina deal zemukula mwe ng'ababaka okupaza budget yeno ng'ababaka ababaka abamu anti president
fountain of honor ekyatusa president yayogedde okwogera kwekyo mwina diruze mukola Kasajja minister wa finance ayogedde ki kakati basically bw'osooka okutunula abo abantu ababiri n'ebigenda mu maaso mulimu kisajja kikulu ku kyotasobola kwogera president ayogedde n'aga nti era bagenda kubuuliriza bwe yayogera ababaka ba parliament bonna abaaliyo nze saaliyo ne babendula gati omusayi gukole ki weyiike kakati ekyo Rwanda Media onjagazaki ebyo gyebiri ndi omu kwabo abalowooza nti gavumenti ebitunuulire bwabaawo abakola ddiiru nze gye nandiyagadde yeyo Medi gye nkugambye nti abalema bange benkiikirira tebalina kye bafunye nengenda nenkola ddiiru sina ddiiru nenkola obuvunaanyizibwa bwange nensika wano nengula obugaali nensika wali nempa abalema bange ono Sibambi n'agamba njagala oluguudo oluyita egindi n'akola ddiiru oba ddiiru oba pulaani n'afuna oluguudo mu constituency lwabadde talina ebyo bikkirizibwa naye oli wagamba nti munange nno oyagala miliyoni emu njagala nwane ofuneemu abiri ogawenze gosigaze miliyoni ekyo kikyamu era nkivumirira bwe kiba nga kituufu ng'eriyo abakikola ekyo babanoonyerezeeko kubanga ekyo kiba kya muntu ng'omuntu tekiba kya gavumenti tekiba ky'abantu be bakiikirira naye oba ogenze mu palamenti ng'olobinga kuteeka amasannyalaze wo nawe n'ogenda n'olwana nti bannaye newankubadde mugenda okugaba mu sabukawunti y'emyanzi mugenda kuba sabukawunti 10 amasannyalaze bannaye mubaweeko 6 nange mumpeeko 4 omwaka ogujja mumpe 6 bali mubabanayo 4 ekyo kikya buntu that is representation naye okugamba nti kosti eno mbadde njagala biliyoni 10 naye gavumenti empadde 6 naye bannaye munyambe n'ennya zino bazimpe njabba waayo emu muzifuuke 11 awo oba obbye gavumenti oba obbye muntu wa wansi ekyo nkivumirira era bwe baba nga waliwo abakikola bakinoonyerezeeko kireme kikome tezandibaddeyo kubanga nze nganze era mbadde ngamba abantu ne Honorable Sibambi ono naye akyogedde nti waliwo abantu be bajja okunoonyereza okuleka ng'oli ayagaddeku kuba kalipo bakayita kalipo nga yagaddeku kuba kalipo n'akufulaminga nze tojja kusanga linnya lyange mateeka kitegeeza kigibwa amateeka mukusookera ddala abatuwuliriza kubanga ono alina abantu abamulonda abamulaba mu kifaananyi ekirala lwatuma n'abakabala bonna bali balina abakola ki abantu ababalonda naye ono kuzija kuza mu amateeka ekyo bakiyita batya mu kusookera ddala tewali muntu ali waggulu w'amateeka era ekyabatwalize mu kooti benyonyoleko ebirowoozebwa ekyo kituufu wadde twandirowoozezza nti bw'oba oli mubaka wa palamenti omuntu aba akusuubira nti olina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo toli mubbi wa nkoko nti ojja kudduka bagenze mu kooti ne basaba okweyimirira era omu omubaka Kamba ne bamweyimirira abalala ne bagaa nti waliwo ebibulako Kamba oyo okusookera munnamateeka so obuvunaanyizibwa obukweyimirira abumanyi kakati okuddamu mukwatira okusookera ddala mu gye beta prescripts of court okukwatiramu omuntu yenna mu mbuga ya kooti oba oginyoomye ekyo kyali kikyamu tokkirizibwa kukwatira muntu mu mbuga ya kooti mu prescripts of court ekyokubiri engeri gye bamukuttemu n'omusula mu mmotoka ne wali abantu be yabadde enyomoola omuntu singa Kamba ng'omukulembeze naye ng'omuntu ekitiibwa ky'omuntu constitution kyemuwa alina wadde mukazi wamulabye ng'alaajana tamanyi abamukutte bamadde engoye za bulijjo za kisaazisaazi bandibadde baga nti tuli ba poliisi tukyalina ekirala kye tubuuliriza oba waliwo omusango omulala Kamba nga looya era ali ng'omukulembeze ng'MP ye lwetalwana naye okookinga emmundu
mu maaso ga kooti okusookera ddala then mu maaso g'abantu nga mulimu n'abantu be ekikanga bwekyo ekyo nze nkivumirira si lwakamba nti kubanga munnange ng'emupi naye nze ndi puliida tubadde tulwanira ebbanga lyonna tekikkirizibwa okukwatira omuntu engeri gye bamukuttemu ekivandulo mu maaso ga kooti era engeri gye bamukuttemu yennyini tekkirizibwa omupolisi olina okweyanjula n'ogamba nikukwatira kino oli bw'aba agaanye n'okozesa ge bayita reasonable force naye emuntu zivuga enwanakookinga negye bamututte tewali amanyiyo okutuuka kaakati ekyo nakyo tekikkirizibwa mu mateeka kubanga alina okufuna looya alina okufuna omuntu waba mulwadde bamutwalira eddagala n'emmere naye buga nti kati bamututte I think ekyo kikyamu. Mpindi oli nze mbadde mbuuza ku lw'amateeka bimaze oli munabyafuzi mbuka parliament kino gwe kyogerako kikolwa kibi nnyo era sagala kwawukana na munnamateeka kyayogedde ababaka ba palamenti ng'abantu bonna tebalina sigama tebakwatibwa etteeka libwa pulezidenti yekka gwe bawa obuvunaanyizibwa obutamukwata bw'aba akyatudde mu ntebe abasigadde ffenna tukwatwa w'amateeka tukwatibwa era ne tuvunaanyizibwa mu mateeka ababaka abo basatu okubatwala okubavunaanya ekigambibwa nti baali enguzi ebyo kooti ejja bitunuulira era esalewo naye omubaka okweyimirirwa abantu babadde mu kooti eyo nga bajjudde ab'eŋŋanda ab'emikwano n'abaki omulamuzi n'alaga obumativu bwe mu Honorable Paul Kamba olw'ebintu bye yawaddeyo ebimusobozesa okweyimirirwa bwe yazze ku Honorable Cissy Namujju n'agamba nti ono talina bbaluwa yerosi oyo ne bamugaana okweyimirira aleete ebbaluwa nakyo era kyewuunyisa omubaka wa palamenti nekyokomera sooka okireko omubaka wa palamenti ebbaluwa yerese ekulaga nti ono mutuuze tumumanyi mutuuze waawa n'abeera wali ebbaluwa yerusi n'omubaka wa palamenti kati nga talina ebbaluwa yerusi naye kale yakootiza amateeka egyo nayo saagala kugendayo Honorable Isufu Mutembule naye ne bamugamba nti omuntu azze okumweyimirira yabadde alina omubaka wa palamenti amweyimirira ne DCDO Community Development Officer wa district nti taleese ebbaluwa certified copy ekakasa nti mukozi wa district eyo kale ekyo byamateeka bo ne babazaayo ono Kambe yatuukiriza ne bamuta kakati bwe bamala okumuta ate ekibinja ne kipaakinga wali emmotoka ne kifubutukamu abantu ne bajja ne balwana ne bajjayo emmundu nga bali mu t-shirt bali miki beetolodde emmotoka ng'abakwata omuyeekera kyabadde kikyamu nnyo kikola kya nsonyi kati ekitambula ku social media okulaga Uganda bwefaanana njagala okugamba gavumenti bambi abantu abakola ebintu ebyo mu bagambe bonoona ekifaananyi kya gavumenti ya NRM omuntu basobola okumukwata mu ngeri esinga obulungi n'atambula bulungi ng'oyo mubaka wa palamenti n'atuula mu gundi mu palamenti mu motoka ne mumutwala naye okuleeta ekifaananyi ekyo ekifaananyi kyonooneka ekya gavumenti balagira ddala abakulu boolina bombalamusiiza ensonga bazisunsudde ebibuuzo byange biri bibiri ekibuuzo ekisooka mwembi abatudde awo buli basaka ba palamenti naye atuula mu nnyanja Ggoonya Honorable Nsibambi atuula ku budget committee akugamba nti budget erimu ebituli biyitirivu era ssente ziyisibwa mu bukyamu ate omubaka owa palamenti bwe batuula mu palamenti Honorable Mpindi agamba nedda kino kituufu kino kiri bwekiti kati nze omuntu weeno wabweru ntunuulire ki kubanga kyatwewuunyisizza ogenda okulaba ababaka be bamu batugamba bajeti eyayita ssente z'abakomisona be mujjamu olw'ekigwa nti yayita mu palamenti abalala bagamba teyayitamu kati nze mba nsigadde wange omulunzi ku kyababaka bannaaye kino bakiyita ekiryakabaala babulaka mamba bwe baalumba kooti
ne bakwata Dr. Besigye n'abalala nga babatadde n'abalala be bazze bakwata balukwago mu ngeri emenya amateeka ng'agavubuka nga bakwata gafaananira ddala ng'agabadde muleeya ng'abeenaabwe mbabiyita bya buki bya bufuzi kati tumaze okutuuka ku baabwe bakitegeera kyefundikira nakyo ki ky'obwenkanya bwe buba bulwanibwa obaani tuyimirirenga ku buki ku bwenkanya naye kooti za Uganda kati mbuuza Honorable Nsibambigwa ow'amateeka Honorable Namuju n'oli eyasigaddeyo kikyaleetaagisa okufuna bbeeyo ku ekyo kye baalabye. Abasaba bwana Medi mwebale kutuweereza natubatumidde nnyo abakulu abo olw'ekyabwe ennungi. Kaakati ssebo nze mbuuzi oba okuwabula nze mu butuufu byonna tujja kubyogera era mwami Nsibambi mwasaje ow'amawokoteetya ne mwami Mpindi oyo nkyali principal naye byonna babyogedde ebbanga lyonna era tubiwulidde era buli ekinaagwawo nga mudde okokule nga boogera nti erigomulimugofukwatikisawo redio. Hello yogera munnanga ali ku redio. Hello good amanya yenza promota tamale okusooka yakwebaza mikwano gyaffe gwagira oleese naye wonna tetutuuka ekiseera ne tugamba mu Uganda ani agenda okutaasa kubanga tulina ekizibu kimu obuli bw'enguzi bwe bumu obusinze okubonyabonya bannayuganda naye lekankubule mwame uwo wetusobola okugamba nti ababaka baffe bagenda tuteeseza mu butuufu tebayogera ku nsonga z'amalwaliro kituufu mu butuufu naye nga bakimanyi bulungi nti Uganda yeetaaga amalwaliro amalungi naye olw'okuba nti bwe balwala bagenda e Kenya bwe balwala bagenda mu Kenya ekyo ne tugamba nti amina naye maami Medi n'ensonga endala twogere ku nsonga ey'okusengula abantu. Medi twasengula abantu twalaba ebugiri basaba omuceere gw'abantu tulabye nansana basaaye bwali mutobazi maami Medi wayiseko Masaka mu lutobazi lwe bajjamu omusenyu mu lutobazi lwe balimyemu omuceere awo bonna mu kifo ky'okusooka okunyigirizibwa abantu abali wano okusengula abantu lwaki tebasooka ne bagenda ne basi. Okay njawa mbadde nnyo Nsempijja jjatubulire Masaka. Hello Kotemu kalina nze musoyiro ndikyesiiga wano Medi nkwebaziza nnyo olw'ettaffa ly'otadde ku nyaffe Uganda. amina sebo Njala okubuuza Kansosi Bambi owulidde bulungi nnyo ng'agamba be batuula mu bajeti era kubanga kusumika luno olujja sebo mwami Nsibambi yakubuuza ekibuuzo kyange okinziremu kuba mmanyi okugera nti muzzemu bibuuzo gino emisolo gye mwatutaddeko nga mwe bamemba palamenti be twalonda mwakkiriziganyizza nakyo ng'era tuteeke kumme ku nninga mwe mwayisiza misolo nga kimenyayo emisolo ebisooka amafuta baagalinyisiza ekyo kimu. ekyokubiri amalwaliro tebaagalowoozezzaako nga ffe bannansi ekyokubiri mu kulima byonna bya bbeeyi kati olinyisa amafuta ekitegeeza nti ensi yonna oba ogikutteko ku kintu kyone. nsooka kwebaza Makolo ndowooza naye atadde mu kalipo Makolo ekintu kyoyogera kwe kukyusa obukulembeze ebintu byonna bitereere musoyiro era naawe otadde mu kalipo kati tukigiriziganya naawe era ffe twawandika gye bayita minority report Semuju n'agireeta ne tusayininga ng'aba opposition naye bwe yatuuka okudebate okuteesebwawo tebagikubaganya era ne bagisula mu kaseero nti abo boogeri kakati ffennaffe tulina obuvunaanyizibwa naye abantu bamwasindika tusindika tanka twetaaga abantu bangi nnyo mulete katapira tujje omuti mu kkubo ebintu byonna bijja kutereeza. lwakyoya soke nebaze omukulu wange awo omukolosi wange nebaze n'oyo omukulu w'abalema nimwe Nsibambi wakinkwebaziza togeza nayogera amazima nti mbijire teyafuye mu bajeti eno nti newakiso n'awalala kituufu konowokoza bajeti twafunyemu ki ero lyayanjala ngalo kyamba Nsibambi tutanga ntemu
nebabongeza bera 7 ekikituwanga ekitegeeza bulijjo era ngobi mutu ngobi tuufu bulijjo kino kyo kikolebwa yagala bagikwatamu ne beeyongeza kitegeeza mwami nsibami family giwajjamu wasanga kintu kyafa dda kubanga esubi pyadekadde abakiro weneewuliza hello ali kusimu alo sereko saalomo setumba semu ali atya Setumba ende munange olumbe lungaaya genda mu ddwaliro ate eriyo kiriyo nemedi ebbanga lyetwadde bulijjo limanyi naye nze njagala kubuuza mukulu nsibambi bwe tuba nga tukyalinamu bamemba ba palamenti abagamba nti sente zino zaayita ate zino tezaayitawo tetwamanya gye zaayitira banamedi abasajja bano bapalamenti owange omulwadde ngaoyogeza maanyi ate ennaku enuma ndi wano ku buliri olumbe lunuma ayogeza maanyi omulwadde sagala kulimba amazima abasajja ba palamenti nobawulira kino kiyise ate kino tukumanyi kye kyayitira otuulyaddeo sente tumanyambu sente abo baba wakasiimo ate yawosayininge ebyekiyaye palamenti yandivuddewo bwana medi netumaza uganda netuweera omulwadde aga palamenti yandivuddewo tusiibule buma siibula omulwadde neewunyisiza nnyo amaanyi gayogeza naye n'afundikira nti palamenti yandivuddewo singa amanyi palamenti byekola ate teyanditunuuliza kimunyiziza kimu n'asaba eveewo naye medi obuzibu obuli mu ggwanga okusingira ddala buli bwanguzi ndi omu ku abo bannayuganda oba ababaka ba palamenti abalowooza nti olutalo lw'okulwanyisa enguzi tusaanidde tulwenyigiremu buli omu waali enguzi eveewo eggwanga Uganda lijja kwesiima nsibambi palamenti eveewo abantu batirako ate nga tobanenya nekyo kiiso kya mbuzi mutunulire omuntu oba abantu abakirimu ffe obuvunanyizibwa muleme butikaffe oli olya kusanga mu supermarket naga mulemeddwa bannange naffe tuli bantu mutukwatireko fena tutambuza omulimu nsaba okugumya abantu nti kino ekigenda mu maaso n'amaanyi ge muleese ne pulezidenti engeri gy'akyuseemu osanga olutalo lw'enguzi tulutandiseeko ate n'abakulu juno Ssaabasajja Kabaka wangaale